Gasimbagane Ne Bannamawulire ababuuzaako Dick Nvulemba n'ebizannyo ate omukyagalo leero mwasize mutya abasebo ne banyabo tubaniza nnyo nate mu programu yaffe eno Gasimbagane Ne Bannamawulire Dick Nvulemba leero okugibatuusaako mu studios sirinzeka Charles buuza kubatuuliriza abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wakisa mukulu Dick yes sir nannyini nsi omulozi wa buli kitonde kyonna Katonda yatonda ensi mu kigambo ndoze kyo kisomako yes kusse kigambo kakati bwe byokozesa emikono gyo si bisobola okukola erinnya lye biki ebikola erinnya lya Katonda yatonda byonna byolaba ebitondeddwa byomanyi byolaba ne byotalaba yes nga kigambo wabeewo kino ekitabangawo nekibaawo kati onogamba ogenda kukola muloka Land Cruiser X negwe bibyo bikozesa mikono bibweko gwe kitonde ate byokoze ngokozesa mikono yo bikola erinnya lye tusaaga so kitegeeza nti Katonda sigala wa amaanyi atusaaga Siraj buuza kubatuuliriza otuwe n'ebibadde mawulire mu weekend atuwuliriza yonna gye muli Katonda bakyakuumya okumalayo ebitole by'emmere bye bagayira mumwebaze nnyo bangi batambudde bagenze banegambye ffe bakyakuumye ffe nawe nga mwoli of course nange mwindi kuba ennaku 3 nazise muto wange yafunye accident na boda nemutta netumuziikirawo era nga abasiraamu abatuziikiddeko tubeebaza abalwadde bangi abali mu bitanda mu nsi ez'enjawulo bannayuganda naye bawanga nkwatako ku kyalo bamuyita Hadija Nasanga kyalo nze namuleeta mu byobufuzi abeera kansala ebitanda bibiri awo najja ku KCC district senfuka bwajja ne mugamba waliwo ofa yebajjanjabira abantu kansa nawulira okaba kansa nagendayo naye teyamalayo doozi nabeerayo wiiki 2 nagamba ngambye teriwonya naye ku 93 abagenda 67 baawona kati omukaaga ye yali mutakola ki olweggulo yadde alina okulongoosebwa Lubaga naye nga Lubaga eyagala miliyoni 17 abantu zibasonze naye nga tezinnawera simanyi oba leero zinaaba ziweze naye nga ali mu bulumi obutagambika wa prostate cancer mu wiiki eyo nasanze eyasomesako abaana ba Milton Obote ne President Museveni banno ba Natasha Muhoozi naye nga tonakuba ku ekyo ensi ebuutikiddwa yes ekibi n'otwala omwana ng'omwana ali bubi ali mu bulumi neno okukulembeza sente kakati dokita nga dokita nakumutunulako olina okusooka n'oteekayo sente baziyita consultation exactly kakati awo dokita n'alyoka akkiriza okumuta naye ng'eri awulira emiranga omwana akaaba mu bulumi kati wamala okumutunulako nadda mu kasengeke kati okukuwa treatment yonna mu package emu olina okusooka n'oteekayo sente kati waliwo nali olina ngamba malaria treatment ya malaria nga tubalirira soko teke $5,000 naye kati treatinga malaria wano bwenaaba okutandika $5,000 kakati obwana obuli erwenshama singa treatment n'abeera bwetu really bunaamalawo ne malaria n'ensiri etambula nga bwetambula kugamba bavudde simanya ani alina kulungamya kintu ekyo oba government so badokita bavudde ku kye baalayira okukola because kye baalayira wasoma mass communication walayira ng'ofuna degree affe tetukola birayiro ebyo kati oba baalayira nga tonawa kufuna degree olayira nga tonawa kuyingira mu professional yolayira nja kusookanga kufa ku bulamu very good ne bwaba ng'oli yatta kitaawe yatta maama we yatta omwana wo ng'omumanyi yamutta ne bamukuleetera
ibyo tobirowoozaako ekikulu ofa kubulamu naye ensefudde so mu bufunze badde mbaga nti nasanze Kasole Bwereere oyo yali MP wa Bwekula naye musiye nanyini Kampala parent takyali nnyiniyo baji mulyako tujja kugimuddiza kakati ekikulu kyali kimu nti abadde ne kansa okuva 2017 prostate cancer nagende Mulago Uganda Cancer Institute nagende Nairobi India China ne bigaana kati nga afuyisa musaayi omuntu mu covid yawo omuntu namugamba nti aze neddagala linzo okuwa namuyengera ebintu ntwawo neriwona ahina afuna covid najja ewa sefuka nga Dubai namugamba nti gamba abaana abakuwe ku ddagala ya covid nakusatu nakola ki awategerera siraja yingiza wakala tuli ku bulamu onaganje bulamu bulipo sigwe mulamu agwaffe tetugenda guteesaako njagala embuuza ku bantu nti Kasole yagambye nti president baba yeyama obuta okukola eddagala eryo okulikulaakulanya n'alema omwana gwe yasomesa talina access emutuukako naye buli alina wamuliraanye amugamba amwagala gye nomuhoozi kubanga waba asobola okukwataganya gundi Rwanda ne Kenya ne bigira n'agamba yayinza okugamba ku taata siraje vakataka tutwale kibadde mawulire ndiko mawulire atenga kataka kaseere tasobola kuvaayo aveyo tukoye agakwata kufuinga abantu fenna abazadde n'abataligega bibuuzo ebisuubirwa okulangirirwa wikyejja ebya PLE balina okubriefinga minister era first lady deni abawa olunaku mu wiiki eno etandika ku Mande. Amawulire agabuutikidde ensi eno gabadde okusinga gabadde ga Entebbe International Airport. Byatandika mpola abantu ne batandika okuleeta social banzi babwe batiba ng'omuntu alaga engeri gye bamubba naye ekinyiiza nti mulimu ne babadde bakako omukwano ngaga nti okuyisaawo so katugende mu lodge nga rumu ziriwa ku kisaawe totuukira ku kisaawe waliwo otuukira n'olyoko n'omukyala agamba na mirembe oyo alimba linda no katugende mpola n'abantu aboogera incident alimu mukwate over rape charges extortion of money kati extortion of money rape yagiwona bwati lindako bwe mugamba okutugenda mu lodge n'agaana n'agenda ku kisaawe oyo namugamba tugende wali mu toilet namugamba kati bw'otakola kyenjagala sikuwa yes olwo bw'agaana n'amuddiza ebipapula bye kati aba atuuse ku stage egenda ebikubiwayo n'abimuggyako n'abiyuzaamu trip neefu naddayo gwokubiri n'amusindikira $7,000 era n'ayitawo n'akola ki n'agenda kati overall incident okukakasa ebyo nti aba ate oyo yali akikola wa Kenya Airways si wa gundi Kenya Airways bayina immigration ya Uganda bonna babeera ku waliwo abayisaamu ku ludiki siraji njagala olete facts ziri debate no sagala kakati mbadde nsaba tuyambe n'abawuliriza process yoyitamu immigration olyoka ogende ku nnyonyi yes then tulabe oli ayingirawo wa okugaana oba okukkiriza because waliwo webawa directive ngeno president gye yawa n'agamba bw'obanga obadde olina Ebola ng'obadde mu isolation ya Ebola oba yiwa a contact gwe balina okunoonya tojja you will not travel yes so if you are blacklisted immigration esobola okugaana so under what circumstances immigration yegaanira omuna Uganda ayina passport ayina visa ayina abasinga okuva mu katego bagenda kuba ku kyeyo njagala kulungamya bwe ayina ka what is the other fever yellow fever ayina ka yellow fever I don't think tabagaana katebya covid yellow njagala kulungamya bwe nti Charles rather Sirajo mulamu ogwolese egenda kubeera debate yaffe kati
tujireke for now tugende ku birala then betunadda we shall proceed with that. Mu parliament mubaddemu ennaku zino okukuubagana oba ripooti ya Kosase ekwata ku bitongole ebyenjawulo naye okusingira ddala ku Uganda Airlines. Speaker yagambye tejja kukola ki, tejja kufuluma, tejja kujja ku ttebo. Nga lwaki agigana nti bano bakola bagisomola ate baadde bakola kasooba bawa reports 14 omwaka mulamba bakuzeeko 4 nga n'ensenyo nyaga nti naawe wali deputy wa Abdul Katuntu mwakolemu ya Bank of Uganda babongerayo nebbanga ddene nakatera bikanga kakati ekikulu ekiriwo nti speaker yalonze agenda kulonda abantu 5 ku Monday ye bagamba mbu abeekakasa obutabuzaabuzibwa obutalyanguzi banoonyereze ku nsonga ezo naye nga okusinga bagamba banoonyereze ku minister wa Labour beyayogedde tebyabamatiza n'olwekyo bagenda kukola ki kutandika neda select committee speaker gyayogerako egenda kunoonyereza ku NSSF. Yes, tegenda kunoonyereza ku alipoota yakosasi joga yakosasi yagigobye egenda kunoonyereza badde njagala kulunga ku NSSF nga particular incident eri ku billion 6 ezaali zigamba nti zigenda kugula ttaka ate liriko madivani kati eyo awe wali ekinyusi ekinene ekyadisiza ne abadde MD gundi yaweddeko ebbali nga bagamba tebannamugoba balinde okunoonyereza okwo kukoleki kugende mu maaso. Ekyokubiri ekibadde mawulire ekirala abaana ba P7 NSFO nga batandise gavumenti eri mu kwetereekera okuga nti ababaggyeko ssente nnyingi bagenda kubabonereza bagezaawo okulaba nti etteeka lyanguwa mangu bateekawo uniform fee nti wannasale tasuuka 69,000 ate nazo bw'oziraba abeetwansama nefu ebugirire nga teri azisobola kagamuwe nazo bw'ogamba nti eyo standard fee ku mwana wa nasale oba olevel awa wansi ono batakoze eki tomuyambye abasekendule bali ku miliyoni meka miliyoni €8,800 tezisukkawo naye nazo olaba nti ki sente nyingi kati ekikibadde kiri awo president nawubako olubudo ebigere mu Dubai agenze kuwinga aba investors yawerekeddwako abantu bangi omuli hamu n'abakyala abalala nite na biki naga nti ebimu ku byagyeyo kwe kulaba nti smart city investment Dubai egiyambako n'okuleeta aba investors n'okugyawo emiziziko gyonna negiremesa ba investor okukola ki okujja wano kakati ebyo bibadde bikyali awo netulaba abasawo bazzeemu era okwekunga ne bagamba muzeeyi aleme kuva ku main n'omutabani ali saidi eyo yesebeyi naye agamba nti ffe eno yesaawa yaffe bayimupi balabiddwako nga bakurosinga either side ekyo nakyo kiri awo tubadde tuli serere kulonda kugenda mu maaso ndowooza tulina bayimupi baweze ba contestants baweze nga 5-6 omuli ne alaso aba FDC ate kati gwe bawagira tubagamba nti gwe bawagira wabaddewo okukyukakyuka mu bantu FDC ne bagenda mu nupu NRM naye yafunyeyo aba FDC ekyo nakyo kibadde kikola ki kiri awo webale nnyo byotusomoddeko ku bibadde mawulire kansoke nveko mu bulango tukomewo ne programu yaffe eno mbakulisiza nnyo mu bulango bwaffe obwo nga butusiza ku dakiika zizino 21 ezaketa ku ssaawa 4 tuli mu programu Gasimbagane Ne Bannamawulire. Siraji njagala kujja ewo ku omulama gwe wabadde ng'oleeta luline kugamba tusooke tugulindemu ekisaawe ky'ennyonyi tulabye obutambi bungi nnyo nga bannayuganda bangi naddala abatambula okugenda okuva mu Uganda
nga beemulugunya ku ngeri gye bakwatibwamu oba gye bayisibwamu ku kisaawe ky'ennyonyi. Okumu ku kwemulugunya kuno kwekuusa ku bigambibwa nti waliwo okulya enguzi. Abantu bagaanibwa okutambula okujja nga bamaze okuwaayo ekyoja mu miro. Wano badde otugamba nti waliwo ne gwe baali bakaka akaboozi ne bamugamba mbu basooke bakyaleko amwala waali first of all oyo mwala yenna mirembe naye ng'ogamba nti baali baagala kumukakaka akaboozi batanda bala kutuuka ku kisaawe. Ali ku kisaawe already. No. Tugenda kulinnya njako. Abagenda ku kisaawe abamu baba bagendayo mulundi gusooka. Processing nga tebagimanyi ono yali mukubi wakyeyo. Amuleese yamujjako sente n'amusuula mu kitoolo nga walina okukifunawo entambule mukola ki n'afuna omuntu eyita muzira kisa n'amutaddeka mu mmotoka ate asibira mu loogi eyo incident immigration. kakati bw'avaawo n'afuna abalala bamwongeyo n'atya naye ng'alaba akagendo kaki kawanvu n'ayingira neyefuula kasiru nga tayogera. Kakata awo loogi eriwa okuva ku mu kitoolo awo eriwa because ndaba awo beaches mu kitoolo ziyinza okubaamu mu loogi mweziri ate gwe batwala nga togenda nga yali ava Rweshama yali whenever omuntu agenda ku airport. How do you end up? Namirembe wawana mu Buganda oyo weewaffe kakati oyo omukubo oyo ayinza okuba owerwensama eriyo n'abatali lwensama nga bamuzudde bamwekwasiza akantu kamu ebulayi dakiika 3 ennyonyi esimbule bamugamba kino tekituukiridde. Kati ona ali wano ku deske amugamba ojja kusasula emitwalo 4 oba most times basaba mu dollars $5 oba 10. Kati bwaziteeka wano bwati kitabo n'azisuula wansi bano abeera be bazikuŋŋaanya olweggulo badisikasinga gwe wakozeyo mmeka nti nakozeyo 5. Oli ku wobiyiye otudde n'oyiye akansanyusiza nti tukyamunoonya oba balwensama oba babatambala sola kuba weebutambala satena Siraj bwatuka wali mu kitoolo facts z'otuwa ate nagenda ku airport. Kati abo bali mu gurupu eno bagenda kuba kyeyo agenze gusooka tamanyi watandikira tamanyi kiki kisobye ku travel documents ze. Siraj oli munnamawulire ate munnamawulire alina capacity okukola investigative journalism. Tojja wano n'okubawo bintu birabika nga biyiiye nawekwatikawo bwepwa bw'oba okuwa delegations ng'ezo baako gy'ogoberera ogiguse ne kati by'oyogera tulanga olubozi y'Awakayima story y'Awakayima ne wange olwatu she's called Namirembe oli ku Wakayima Mirembe ona Mirembe Mirembe mumpe nze nyumye naye mumpe as a lady nyumye naye ng'omukyala tulabe we tunaakoma yambe bannayuganda n'ekifo wava ekyokubiri. So she eventually yatambula because bali bagala mukaka yakomawo ogwokubiri nga bali bamukwakula kekyali wajja yashiremera nga batuusa ne mutoyi bwakomawo n'amanya kyebaagala ati mitwalo 7 kuba yamala n'atuuka n'asala amagezi n'atuuka wali onamujjako bidokimenti bye n'abiyuza eyo trip naye kati bwamuwenza 7 wennyini wagenda okulisa bwamuwenza 7 yasindikana ku mobile money namugamba genda wali ku office. Akubuuze Siraj oyo omusajja yamusangawa eno mu immigration yasooka w'ekitoolo yasooka n'asanga abewo mu kitoolo. abawana abawala abasinga obungi bagendera under companies balina organizations zikola ki ezibatwala si ba company nga yetutte yekka n'abo bagenda bokka most times balina ba contacts ababayise bakwataganye nabo okukola ki okugenda babagenda bokka abeera balabufumu bane batwala mu bibinja be babeera abava bandakawunde okitegedde. So
story yo zempo mwala njogere naye naye because na mirembo ono watu alemede ku mirembe ono si warwesha mamirembe naye yagamba bwatuka ku kisaawa suku kyami kati mutoyire tsimanya wagenda muyabachara omuyabasajja nze ndowooza bwenti Siraji tuwe facts bino ebyokuyiyanga honorable bwagamba toza tubireke tuwe ebintu ebiri factual byobo debating otherwise oyo mwana mu hosting na wano yes I'm too late maybe something to follow up yes because maybe what present is ensonga y'obuchamu nayenga it sounds not real bachiba kituufu Siraji tulino kati mpeza mukaaga bonna n'aba hostinga lumu bonna nga balina the same allegation different but bonna babanyaze mu nginyi bachiba kituufu tulina obuvunanyizibwa okutaasa abana Uganda okay twogere n'abaana abo tulabe gap weli we babasinzira okubayita tuzukuza baki abalala bwe kitaba kituufu nyaga kubuulira eri abantu balina capacity okutula naye emboze ennungi okujja ng'otudde gwe nyini n'omubuuliriza nononya gaps bw'osanga ekibozibozi ng'osobola kigulanga bw'okiwulidde Thursday nabadde ku BBS ninsanga omuwala nga she was terribly troubled kati mbuza naye gwe muwala mbeera nga sinungi what's the problem nangamba nyina stress waliwo ekyenzi ogenda kusanga nga waliwo munne mukwano gwe ali mu police cells omwana ngamba yakamalamu ennaku 6 mu police cell yes Jinja Road betaaga million 3.5 4 millions no it can't be kati nimba ko mukuru gwenjogera naye ku regional actually metropolitan nimugamba interest yourself in this name wa contact oyina ngamba I have raised them omwala alimba file teriwo ayeno musibete bamuyina and there was literally getting bitter no muwala kalo mwana alimya kona ngana kyenkugamba sa it is true omusibe jali muki naye akatwa kyokola genda ku seero ngena gambo no mukubire ngoli no musibe kato mwana agenda ku seero fortunately enough na bamukiriza nayogera no musibe because they want money naye nga amutaddeyo is at a very high level also regional nayogera ne kamanda nayogera no ali ku metropolitan CID oli nayogera no musibe kati nabuuza oli the officer nanga wangambye taliyo atenga mwali oyina ngamba amusole you see I am sorry tumina those are 6 days kakati namugamba okinkulagira muwe police bond because wande bado processing no mutwala mu court no mu police bond and this is a civil matter now ujiraba nanga kati muwe police bond onanga kalesa ngenda kukola kikujimu oli bwavudde ku simu nagamba kakati sigenda kumuwa police bond nyuno okusoka n'entunula muki mufai jaga ministeriwo now today they have entered the 7th day naye ng'oli yasose yegana sina musiboyo sina na police file eventually akiriza kati atakiriza bamulagidde mute ate still akoze eki aganye okumuta so no it's not impunity there is corrupt kati oyo muntu wakuwulira story ya Siraj oyuza okuloza nti bisesa but it could be true no ono kyagamba ne Siraj kyateekamu Romshana ekyo kyogamba kyawufu police ekwatanya abantu netabayingiza mu police record obogenda okebera mu record ya mu police takola ki taliyo actually the police sometimes yebakwata majiga bakwata ne gaba dumpinga noba nonya wuli wamu ne bakubulanga kumbe bakola ki mwali so ekyo kyawufu kiri kyayogerako bunyazi n'abantu abagala okwataganya abaana abawala ne bakwegaba okubakozesa exploit obunafu bwa weaknesses z'abantu boje bali nene nababbi nabo je bali ze nangide nyina case ya ufara na bwetu oli yakuta abaana nabamaza ku police a week number nabasaba enguzi buli omu 3 eyawadde ya 3 ne bamuta ata batawadde tebaba tadde nabere full week ne nyigam sijaba buli la police yawa nena tuselenga ne mbagamba kakati mmwe ngenda kubatega sente
I went and told them officially. Ngenda batega sente, abana bemukwatanga ne mubasaba sente, nkwatagane ne benkwataga nabo tuba netting nga muzirya. Kati eventually mukama abo yabiyingide mu bano babatadde. Nenga nasindise omuntu omulala alia negotiating nabo n'obusente butini. Kati abadde abatana abagagama. Ne wali oli yaddalese bwezi tiwakirizo katuziriyeze yaddalese. Ko mukama walemedde okukola olubereberye oliri endala bano baleke bakole ki bagende. So abakwata abaana nabawezaawo for weeks or even months. Nze nakoleranga mu government lya abantu bajja ngo tulopera ng'abantu mu police awo. Nze nja kasajja bakakwata KG ndisika Uganda kamaze mukomera emyezi mukaga. Si komera lyeruzira. Wabala police cell. So those cases are there. Okay, Siraj, building a case yo. Case zange nyingi. Ne okakasa ndi sibijingirira. Wabaddewo olutuula olw'amaanyi. Yes, batu civilization yes. Basalawo okwongera amaanyi okulwanyisa abanyazi. Yes. Ne wabaawo be bakutteko. Ne bateekawo ne bongera ku cameras. Okwongera katocha asobola kugenda n'oyimiraawo nga idola. Mpozi nekira kinawulidde. Omuntu n'atakubuuza nti oyagala omusirikale n'atakubuuza nti oyagala kiwa. Bagambye nti director akola ku immigration yajja okusalangawo yajja okugambanga nti traveler mvule tojja genda. Not any other. N'amasimu ne bagagaana wali. Yes. Okujjako ag'abakulu. So naye eyo kese ekyokugaana essimu tekistoppinga muntu okumuweereza sente ku mobile money. Exactly. Yes. No, but you see the question eri nti oŋŋaanira kikugenda. Bwe mma nga nyina passport nga nyina yellow fever requirements z'abalinzi eza immigration the visa I have. The visa njina passport yo you verified it's yours. Oŋŋaanira kikugenda. Otandika otya okugamba nti erinnya abaana abo bampe ngezeeko okubeerako eddoboozi lyabwe even beyond radio negatanirwa omushana nga nnyina buli ekyetaagisa. Lwaki omuntu yandiganye omuntu okutambula? The only reason nti oli mutujju oba oli suspect oba tukwetaaga then oba balina emisango bagibabuuli. This is just extortion. So njagala kumanya abaana abo batuwe tulabe we tusobola okubayambako eddoboozi tulususe radio tubeke kyakye tusobola naye ate tusaagala tusawuninge abagamba nti Siraaje byatugamba bikyamu byonna. Now this is the other raja n'amanya ngenda kugamuwanga nkyali tukyali. The other raja issue nti waliwo ebyetaagisa kati nkampa ekyokulabirako nga yellow fever immunization card kati gwe noogera ate n'otagikola. Nogiforging. Ale ku kisaawe mwana wange nga tokoze yellow fever. Nagenda juzi nali ngenda kutambula. Nga nyina akantu kanga ka yellow fever ntambulanga nako buli kanako buli gyendaga ne kwolosa akatwala. Ku kisaawe bakugema. Bakulyawo ne bakutwala ne bakufumita ekikato kyo bulungi era abasajja bafumita ekikato ne neeyongerayo nga bamaze okufumise mazi. So that can't be an excuse. So ina yellow fever bakugema ne weeyongerayo. So you pay for it. Maybe ndooza abavubuka bano babakwata bujega. Exactly. Babakwata bujega. No, it's immigration. I think where the problem is was okay. I'm also trying to imagine. Okay. As a traveler. Katono na kudelayinga. Inyonyi eri olaba etokota. Inyine ewuminga bana muyingira natano okubeera nga agiramu bwati ena soko soleyo $10 awo. Inga suppose there is no problem but is delaying you. Akudelaying scientifically. Maybe. But we need a comprehensive twetaaga muntu ayise mu experience then twetaaga ne wa immigration na yatu brief bichi byolina okuba nabyo okutambula. Of course it would be the visa, it could be the yellow card go ne passport. Ne waliwo complaint omugwe nalabye ng'agamba nti omukyalo oyo yamugana okutambula ng'agamba nti erinnya lye Mawanda M te fitting bulungi ku passport nti nga suspecting anti probably passport kichupuli. Naye bandi badde balina verification process awo. Bandi badde bakikola bayi. Is even electronic. Ogiyisamu woti neeraga nti ntuufu. So, Siraj, rather, Charles Nanzijewo, you think nti ensonga eno esobola okubeera addressed tetwandibadde n'abantu bafuna buzibu bufaananako bwe butyo ku airport? Based on your submission, nga bw'obadde otugamba.
Owa katerega otabula ano katerega bada tusabira mbadde mbulemo nyomanyi fe wabachi kategera byogera kumpewo gwaro wado tusabira wado tuwesala ate kati oyagala kwogera sala jo wado tuwa Charles omutalo kuliwo amina isala tujitutte kakati mukuru Dick kino kizibu cha corruption buliak bubbi bunyazi no but kituyina okunoonya is a state involvement the state n'abakozi baayo kakati ono state n'omukozi gwokozesa asobola okubaawo mu byomuwa okukozesa kati tuyina okunoonya because ono talina alternative but kufuna omulimu afunye omulimu transport jomu musala gwomuwa kangwalira like $1 million tomusuza ayina okwesuza ku musala ogwo 2 ayina okubeera ku airport for instance naye togenda kumuleeta togenda kumutambuza ayina okulya awo ku airport ayina okunya byonna tobimuwa ogenda okubibalirira nga bimala ku $2 million Charles but yes in other words memba simuwa bintu bimumala kukola mulimu nekimuwe beetu ogenda okutulugunya bannayuganda I'm not looking at the beetu nze ntunuulira because tuyina corrupts tuyina okukutuka system ekutuse mbadi mpuliriza mukulu Museveni ng'agamba atasobola kukola na muntu atasobola to supervise is what mu Luganda okwekola bunyampala okwekubiriza self supervision okola ogano supervise what anti supervisor is nyampala kato okwekola mu bunyampala self supervision okwekubiriza okay kale ekyo naye sikanyiza namwe kakati yagamba ate golina kati ekitwa kyeki munyo Luganda nyiga munyige kakati so kakati ye mukulu Museveni agamba bwobo oli mukozi we nga tosobola kwekubiriza tasobola kukola naawe akugoba why ntota system yes ensi yandibadde ekolera ku system nchangama no ye statement njina njirabe ku Twitter ensi yandibadde ekola as a system now kate tuchakola as a system tukola nga kinomu oyinza okusanga nga akuba mu stamp mu passport wandibadde wakuba wandibadde wakola ekirala wandibadde nosanga byonna bo bigata bikola system naye olwokuba nti tebaliiwo nosanga nga I remember mulago natwalayo my mother-in-law doctor nanoonya ekitanda nekimubula and it was a cloth yagamba ekitanda kibuze mumukole ki mumuzeeyo twatufuluma ono guard bana atomanyi bayina ebibundu biri byedda kisasi kimu nagamba kibuzibu ki naye ekitanda kikoze kitubuze naga mulindeko gada ina capacity nagamba muyina doctor nagamba ekibuze kitanda nagamba mulindeko ye naddayo ki naddayo omwana ekitanda nkifunye natuwa ekitanda kati bugamba doctor nagamba yeah it is true wekiri naye nga yes nga gadi ono gadi yafunye ekitanda that's mulago it could be syndicated no I don't know so I don't want to make assumptions okay. naye webange yabadde system wandibadde wali otuse wali ku reception wali walala wotuse okutuka doctor wasalirawo wetaaga kitanda bwasayininga nti wetaaga kitanda nga papa walogi kayina okulaga asalawo genda mu ward boti nga n'ebitanda biri available on the screen that's what they call a system kakati neno immigration this system okuyita mu airport n'ofuluma it should be a system security scanning byonna nga bobimanyi wawe mutuula baani ababatunuulira byonna nga bwe biri okutuuka wofulumira n'ogenda mu nyonyi it should be a system nga byonna biri programmed including n'abo ababalaga some airports by those fana ku bakadde entambula lw'omushana gyatambula amatesi y'entambula treatment ya lw'omushana gye bamuwa ate si gye bawaki
sijawo omukadde nga bakadde babatambuza ne babatuusa ku nnyonyi ze balina okutuuka. That's a system. Kat mu Uganda, do you have that system? No. We don't. So there is system collapse. Kat kyetwandibadde tutunuulira ku lwaki abantu beeyisa nga bwe beeyisa. Because tewali system. Because the system has collapsed. Ate mu ekyo kirimu n'engeri gye mubasasula. So we also need to audit that. Nti ono officer sente ze mumuwa zonna consolidated. Bw'aba okukola asobola okukola. Kati bw'aba tasobola kukola sente ezo nga tezisobola kumukozesa, tezisobola kumuyamba kukola, then yabaawo atya. You get? Because other officers you facilitate them. Mkulu Museveni ayina mamoloka, ministers bayina mamoloka, bayina mafuta, but this officer Mkuru Mushana basinga okubera facilitated. No, I'm looking at petty, what we would call petty corruption. Ngene eri ku Kitaawe. Ono wa dollar 10, I'm not looking at one. Yes, no labango oli really is very desperate. Aga lero. Kat some of these police patrol vehicles ngolaba nti akulemenako nebo yagala kujja bikamera go bijeyo na impe 10 zange 2. But you see, why would someone risk 10 omulimo gwe ne komena ku 12? So we need to investigate that. Do we still have a state? China state ekola, or we are really dealing with collapse? Okay, thank you. Kanzjewa Honorable Aisha. Honorable Aisha, bawulidde Charles agamba nti system oba state eremereddwa okuteekawo systems ezikola ku Kitaawe, y'ensonga lwaki tulaba bakuteri byaviirawo ddala. Submission yeri etya Honorable? Nkyatunuulira entebe eno okujjako wana wali ekitundu, simanyi lwaki ekitundu baali bakiteekawo lwa covid yaggwa. Ekitundu baali kiremedde ku airport, kirabika bubi nnyo. Kitundu baali kiri awo kiriiserebo. Naye ntunuulira ekyogerwako sira gye kyagambibwa kikolebwa. I really want to give civil aviation benefit of doubt. Okujjako mu kitundu baali kino wana wasookera wano, omanyi okuwa omulimu omuntu atali nannyinigu, wana wasookera wano simanyi na mulimu gwabwe, bana abasooka wano wayingirira ekitundu baali. Wow. It's like they have no job, but they are there. Balabika they are security operatives. Neba beera wow. Oyina kino kino weyongereyo. Nebyakubuuza oba oyina era gye weeyongera bagenda kubibuuza era babikebere. Okujjako at that point, awalala wonna awali, first of all, there are security cameras. 2, emmeeza eriwo wakati wa officer attendinga ku muntu n'omuntu aliwo. There is no way you get into your nsawo n'opulingayo akadolako n'okateekako n'okamuwa nga ensi teraba kujjako ng'ensi ekkiriza nti kibeerewo. Okitaba kebeere eri sira gye gyagambye mbu bakateekawo akasuulawo, owoleyo najja n'akeera zifa ebisasiro biri awo bingi nti ebisasiro bibeerawo, akasente okasuulawo ne kabeera mu bisasiro. Kiringa ng'ejja kyoga ekyenga n'ebisasiro bali awo bapikinga bisasiro all the time. Really kwegamba newankubadde system evunze ndabayo weoganira naye wano wasookerawo nga n'abaliwo oyinza okunoonya omulimu gwabwe ne gubulawo, but they are security operatives. Honorable, umanyi bibiri bye tugasse. There is civil aviation authority system. Ate there is immigration system. Bano corruption nene gye boogerako is on immigration. They are not talking about Uganda Revenue Authority because nayo weeri. There is the police system. Nayo weeri, but wano bagamba atulemesa is immigration. They also used to be ebyobulamu. And yes, COVID and the yellow fever and the like. So chobadonyonyola kiri nti eno on immigration is a rust desk. I tell you, rust desk is transparent. Yes. Transparent. So kati yodolo jisula wa. And they give mobile numbers. About when numbers esimu nti where is a sente kuno until I get a green light from someone. Yes, ogalwachi siraji yatugambye nti bataddewo system empya nti tebagenda kubakiriza kubana masimu. Bano ba immigration officers, because bw'obadde ojja mbungwa gwe bakujjako sente bagamba where is a sente ku nambe. Bwe tuba tutuusaawo
baba ngasira gye bagamba nti they've even put measures kitegeeza ne doubt gye tulina yabwere kitegeeza nabali balabye ng'ebizibu ebyo they accept yes bwe tuba tutuusaawo then there is a very serious problem yes Honorable Aisha omwala owokubiri mufunye bamuyita Stella Namagembe abamu naye baali bamukakomukano omba muyita Andrew mulaba binta Shadik yali mu uniform ya Kenya Airways naye oli yali mu uniform ya wano Civil Aviation Authority contact number yiyo gogaya obagala sebo bwe tutuuka ku level nti abakozi babaganye okuba n'amasimu yes si lwakuba amasimu gaba distracting ne bagana okwatendenga ku bakozi si lwakuba amasimu it's a security threat si lwakuba nga kine nga bagabaga because basobola bagana amasimu for several reasons yes. Okay naye nga bagabaganye lwakuba nga gayitako enguzi if there is anything to describe okuvunda twandibali tukikozesa if there is any word ekisinga kawo then there is a very serious problem. What would you do? We want to believe security officer ayise mu training nga wa immigration because also security officer that's internal affairs ayagala omwe bribe emitwala asatu na akusomere namba ozimutereko by mobile money. Really? Or record that evidence. They will not give their numbers. Desperate. Tebajja kuwa numbers zabwe. They will use some other person's number. Ate bandiganya simu eri ku desk. Kaba mugende simu eri ku desk. Maybe a communication. Kwegamba ekiri na kirimu akantu naye generally obuli bw'enguzi era ensi eno eri ku mukisa waliwo Katonda abeera ng'abantu abaagalanga lukisa kisa tobayisaawo. Ensi eno eri ku mukisa gw'amaanyi. Kubanga obuli bw'enguzi bwe buvumbikira security system kitegeeza ayagala obakonkona asobola okuyita wonna wayagadde n'abakonkona nga buli mu internal affairs buli mu defense buli mu byobulamu buli mu education then muba musigadde bw'omu ku bwa Katonda kubanga ezo services zemuwulira nti ensi kwekola ki kwetambulira so there is a very serious problem kakitegeeza ki mwanyinaze kitegeeza nti tulina okukola cleansing airline ekuwa ticket nga toyina passport. No, passport. Why not go to the process? Oyina okuteekamu your passport number. Yes. You have to key in the passport number na bichi to give it. Okay. Osaside million zomeka for travel to Washington or whatever. Ngana yetu ina bikutambuza. Kaso mbulango tukomeo then omalirize. Mbakuliza nnyo mbulango bafobo nga butusiza ku dakiika zizino mukaaga ezibala ekolesaawa estani zencha leero. Honorable Aisha. Badde gamba nti nga saaga kudda mu bigambo bya Romushana naye kaŋŋambe nti nno waliwo kye bayita moral decay in this society. Ensi yaffe eno obuntu bw'abantu bwaggwawo. Ekyomukisa mu waliwo ministry ya ethics and integrity oba yeriko ne national guidance. Yes. Weewuunya ne kyebakola national guidance ya ICT. Weenoonya ne kyebakola nekikola nekikubula. Omuntu ali desperate agenza okuyiiya ekyeyo ng'ali bubi. Abo abantu tebaliika kunguzi bali bubi nnyo bali bubi bannange otunulira abaana abagenda ng'olaba bali bubi. Kiringa ng'omugagga wava mu benzi n'ajja n'abba ebikoyini byona asabiriza. Exactly. Oyina omulimu otuza ku kisaawe oli bulungi n'oyagala otulugunye. Sebo tosikanga ko ng'oyina benzi. So ensi nzibikuvu ebizibu byayo bingi okuviira ddala ku bantu bwennyini abali mu byalo okutugira ddala kufa abaweereza kyovola bw'ova mu gavumenti nze wano buli omu bangi abanyegeranga nga nvudde mu bwarasisi kati biki nange ne bannange gw'omulimu gw'omugamba gwendeseewo gugulimu kati nti awo oyeeyezaawo what is kuyiiya bagamba genda onyigiriza abantu obeko kyokola ki era avamu nga tolina kyofunye balowooza oli fala. Okay? Amalwaliro amwana yaŋŋambye omanyiri bye tuwakanya nga tetumanyi nange nti eddwaliro nange naye ntusoko neddwaliro eddagala teribayo mu ddwaliro nange nti eddagala libayo mu ddwaliro abasawo balikweka ne bacreating artificial scarcity. Can you imagine? Bano basobola okugenda mu clinics mu drug stores zaabwe
nagwe okwesa eddagala omuntu ono agenda ali ku deathbed ali bubi fasobola mwavu bwogenda amalwaliro aga public n'engeri abantu gye beebakamu obusuuka bwe basanga nako obubulanketi bwe bwebiseemu ennyambala gyeyambadde olabirira omwovutu ali obubi gy'akola ki gy'avudde nera ndikomuga nti ateetera sente tukujjanjabe naye ngate sirwa kubanga nsaasira batabirina eri abasabagala okuweereza nga ebakozesa tebikola ki tebiriiwo naye abo bakwate ne bakweka bukwese ekyo kinyonnyola ky'okujja nga morodike kuvunda kwa mitima gy'abantu egiteeka okubeera nga mukama yatukwatirako okubeera nga tugizaawo. Njagala kujjewa RDC Katerega. Ensonga y'ekisaawe ekyennyonyi Entebbe ogiwulidde n'obuvuyo obujjirimu. Mwenga bali mu gavumenti enteekateeka mukikwasaganyiza mutya okulongoosa erinnya. Charles yatugambye nti system teriiwo yavunda ya decaying yavunda teriiwo. Mwenga bali mu gavumenti, how do you address this issue? Tewali kubuusabuusa nti enguzi weeri era ndowooza bali abakulu kye bavudde bagaana abakozi okubeera n'essimu bamuvingiddewo mangu ku nsonga eyo. Mbadde mpulira Honorable Aisha ng'aga nti covid yavaawo. Covid taviirangawo ddala. Empulirawo be beemulugunya abaateekawo dosiki za covid nabo mbu nga balya ssente Entebbe. Mpulira be beemulugunya ku covid. Waliwo oba gundi oba ya diaspora oba yaki waliwo era desiki endala awo. Ono omusese alilandiraga nti no ku desiki esooka bakaka abantu okukola covid test ng'osasula emitwalo 2 yeta mawanga nga UK kati ekyo baakijjawo dda. Nefe Uganda China ndoza mubigako baali bagaddewo provinces 2 namba nga kirabika covid katusomesa abantu tokola covid testing ng'olina certificate z'obugame ng'olina certificate ekulaga nti wagemebwa tokola covid test naye bw'obanga tolina certificate ya bugeme ate covid test ogikola ki ogyetaaga. But kati ndowooza these people insist nti you have to do a covid test. No bantu bangi batravelinga si kituufu ate abantu bano babagamba bagema ne bagaana ne bateekawo ebibozibozi bingi. Eyo nayo nsonga naye kiri kyembaddeko kyekyoga nti toyinza gamba nti enguzi teriiwo kituufu enguzi weeri. Awamu ku abantu baffe gye basinga okugenda mbadde mbagamba wano nga tuli mu Bulango sultanity ye Oman ono Saidi eyava ye Muscat gwe twasomanga mu history mu 1884 obwakaba olubiri lwe oba embuga ye n'agijja Muscat mu Oman n'agize Zanzibar naye Zanzibar ne wagwayo enkyukakyuka mu 64 ne baba naabira mu maaso bangi naddala ku kizinga eky'Epemba ne baddayo e Oman. Boogezi ba Luswayiri balungi banyumirwa nnyo okukozesa abantu b'omu East Africa naye ate tebabayisa bulungi nnyo. Omuntu wange omu muna Oman naye nga muna Uganda ava Bulamoji eyo yaŋŋa nti ateebereza tuyinza okuba nga tuweza abawala 5,000 e Oman naye tebayita mu makubo matuufu ebbanga lyonna lye bamaze nga bagira ki nga bagenda era bwe batuuka awo ku kisaawe Entebbe balina be bakubira bansabyewo 2 biki simanyi bwe n'ebyo ebintu weebi anti naye Katerega kyetukkaanyaako first of all ono yadde mutuufu ebiseera ebisinga omuntu okukwata enguzi n'agiwaayo wabaawo omusango si bali abali innocent oli babadde ayogerako waliwo omusango omaani ensi twasalawo tetukyatwalayo bantu kakati gwe bw'osalawo n'ogenda kitegeeza weewadde mu mikono gy'omuli w'enguzi agikole ki agikulyeko. So tukkirize enguzi weeri nange nzikaanya naawe ne RDC lw'omushana nti omala kuba ng'oli mu nsobi n'oli waakuliirako ki enguzi. Kizibu okuba nga ebintu byo biri intact omuntu n'abulwa n'aba ng'akulyako enguzi amala kulaba ng'alina waakugiza eki. So bannayuganda tubayambye tutya obayambye otya gwe nga omukungu wa gavumenti? Ekisooka kyabagamba kubanga ebalemye okulwanyisa. Ekisooka nti bino ebyokugenda mu Middle East okuba ebyeyo bipya bye tuteetegekera ndowooza nga system y'eggwanga tulina okukyuka ennyo. Does that give room for corruption to thrive? Anti kakati kino kituuzibudde amaaso
kino kituzibudde amaaso era ekirungi batandise okutakinga action. Bimaze emyaka ng'emeka okugenda ebweru ndowooza oluvannyuma lwa Amerika okuwamba Iraq bwe twatandikira okugenda mu bungi mu Middle East. more than 10 years. Excuse ya bipya ebe ekyakola ebipya kubanga edda abantu bameka babanga bagenda nyonyi mmeka ezagwanga ku Kitaawe kakati ebintu bikyusa nnyo nga n'eggwanga lirina okukyuka ennyo okusobola okutukana naye ekirungi bakitegedde abantu bakubye omulanga ne bakitegeera. Nze nkugambye nti waliwo ne desike gye beemulugunya endala ndowooza byaba diaspora ebyo bwe bityo. Sijja kwogera abantu bagivunaanyizibwako era naye bagyeko okukola naye ekirungi mpulidde n'okatumba wamala ku nkya ya leero ng'awera nga bw'atandikidde okutakinga action era asuubiza okutakinga more action. Jeno Katumba Wamala ye minisita w'ebyentambula. So omungereza agamba nti better late than never. Naye buli ali enguzi successful alina akakwate kanene nnyo ne state. Ate wali atalina kakwate na state. Atalina kakwate na state. Naye sirowooza nti tunaagenda na mukadde waffe Mulindwa Muwonge Mungu amusaasire nalabanga emizannyo gye egya Nalubaale. Ogumu ku gwo gwali ekyo kye mugaye nti etongozebwe. Enguzi weetuuse kati era omuzannyo gwamaliza guwa essuubi nti tusobola okulwanyisa enguzi ne tugimalawo. Weebale nnyo. Tugendagenda ku debate yaffe ensonga ey'okubiri. Twalabye Siraje ngenda ku debate. Siraje alina ensonga gy'ayogedde n'enseka mutima gwange ey'omwana muwala oli nedda ng'ayanjula amawulire ago wayogedde ku President Museveni byaliko n'agamba omutabani simanya ali eri naye aweera ng'owulira Siraje omutima gwe alinga ng'omusanyufu aga nti kabaabike n'engamba Siraje kumanya gye nkumanyiimu that's being naive golowooza bano balinamu akaagala okulwana buno bukodyo bwabwe onafune waayitira abavubuka ayogere n'abavubuka naye anywezaawo ekiwayi kye negwe okulowooza nti omwana asobola okwanganga kitaawe esobola okuba katemba naye fwe abaagala enkyukakyuka tetugasa. Yensonga lwaki ndabikisenga omusanyufu nti abamu tebagiraba. Bw'oba olabango sengavudde mu ngazzeemu bw'oba olabango abanno bw'obuulira balaba mbuzi olabango sinkana ebalidde senga gwe tuweeyongerayo. So ye issue gye tuliko tubale tugenda ku issue eyo. Siraje issue ey'okubiri eri eno mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tulaba nti Speaker wa Parliament mukyala Honorable Anita Among yagubye alipoota eno ekwata ku Uganda Airlines yagikasuseeri era nga anenya akakiiko ako akakosase akakulirwa Gerald Ssenyonyi Honorable nti kakoze emirimu mu gadibenga lye tekakoze bulungi. Speaker ono alabisenga oba ali mu ntalo nnyo akoze nnyo entalo n'abantu abawerako. Tujjukira entalo zalina ne Zaake Lukwakananga n'emmotoka ya Zaake first of all bamugye kuba commissioner. Tukati naku zino nawulidde hano bajja tubuulira oba alipoota ya Namuganza emugyamu obwesige bagenda giteeka kuba bagitadde ku order paper eyinza okujja next week. Katulaba alumbaganye nono Ssenyonyi. Kiki ekigenda maaso wakati engeri Parliament gyekuttemu emirimu gyayo naddala okuba nti alipoota eno eyateekebwamu ssente nnyingi. Simanyi oba ababaka bano baatambula n'okutambula naye okugireeta ne bagamba nti tebajja kugidebatinga. Waliwo kye bagezaako okubikkirira in the process of throwing out this report. Ndowooza embeera gye tutuuseemu kaakati omuntu agenda okufunamu okuva mu omugalo gwa COVID gwe tufunyeemu nnyo ye muntu agenda okusuula obutambaala obwakyo obw'okusangula amaziga yeeyo awo tugenda kufunawo nnyo olw'ensonga nti baani abanaakaaba we bali bwe twabeeranga mu kyalo nga aliwo omuzeeyi bamuyita Patrice naye nga tawulira nga mu Kiggala naye ng'alaba nga Kiggala azima
nenga ayina ebibala byonna byomanya ebyokunsi ebiwooma fena awoomera okotalina baana matugunda bikajjo kati batumanga okuluka emiguwa netugireeta ku ssomero enjeeyo biki kali emiguwa egyo twasinganga ennyo gikozesa kusiba ku bikajjo bye nga tubisikire eri wala naye nga nahaddeyo obukookolo obulaga nti walulwakuuma ebikajjo wona biyingiramu bijja kukola ki palamenti bagifudde kakookolo mu bintu byonna ebigenda mu maaso ripooti toyagala totunulira ku ya Ssennyonyi teyagikola mu nzikiza ebimu twabikavalinga oba efulumiza ripooti oba giriikinze byakola ki twabikavalinga si yeesoose waliwo ripooti ezizze ne ziraga obulyako obukoleddwa naye wezitandikira wa Attorney General ripooti ya Attorney General bonna abazikoze teri agambye nti kino kinemye okutegeera kanzireyo mubuuze kuba ali avayo ebintu byabikola okusinziira Auditor General abikola n'abiwa Parliament ne mutandikiraawo okubuuza naye nga mukola postmortem ku bintu ebyakola ki ebyaggwedda nzijukiremu gye nafunako access yali ya MP wange Ibrahim Kasozi particularly ku bintu bya Muyindi Muzungu yalaga abantu engeri gye bafunamu ebintu ebyo nga byali byasasulwa ddaamini nasingolinga out sudiru kino kyasasulwa kino kyasasulwa kino kyasasulwa teri muntu yanyega sudiru okutuuka lweyafuna sagaze ne Bank of Uganda ezagwera mu kooti nga ne banka bagitutte oba nako kaali kakodyo ka party list naye kati ate bamusasula so bw'olaba ebigenda mu maaso tunuulira nnyo nti Uganda ripooti eyo empya gundi gye yaleese Mwanga ekulaga nti twabuuse ku stage IMF gye tuteekako ya 50% ey'amabanja tuli ku 53 which is worrying okusinziira ku standard ya Uganda n'ekonomiya kakati twewoze netwewola ne gaggwawo tugenze ebweru tugenze mu commercial bank kati tugenze mu bigali siri musamize nnyo naye nalabanga omuntu ng'afukamira eyofu mu byanga nti mpolayo ebinusu bino genda kubizaawo jjajja katugenda oba mu bantu sekinomu tugenze mu NSSF kakati ebere kutwala mu bigali $17 trillion kakati problemu yonna Amongi ne bwateekawo ki nga tagenze ku kinyusi kya kintu ekyo teriiwo bintu ebyo bisasulwa oba sente zigenda nga Attorney General takoze eki tamanyi walaba wano Attorney General ba Auditor General Attorney General ndi ku kiriyo kiwanuka Attorney General nti omusajja oyo senga badde ogenda ku buzaali nti omwana asikira omukululo gwa taata we yali wa mukululo naye omukululo kiwanuka gwagenda okuleka mu Uganda ku kifo kyali mu kakati muzibu waliwo sente ezasasulwa UDC mu bukyamu naye nga yajja ku kifo ekyo nga tadekulidde partnership ye neki naye nga ate bali bebakola ki bebafunyeemu sente za Uganda ez'abakozi ba Coffee Marketing Board abasalwako mu 9 World Bank yasasula $1 million 7 babasasule okuva mu 9 bafunako juzi wano mu 12 ebina kakwata chine no ndoge simanyi ngenda ku NSSF kiriyo wakiwanuka yengereramu wanji nnyo tulage kwa byaliwo nga tana bakwashimenga office eyo kakati n'abisikira n'abitandikako nti abasajja abo bw'amala okusasula entobazi ezisasuddwa enguudo n'endala eziganya okukolwa nga ettaka lya gavumenti onagambye onagenda kutekinga action payments ezimu zibadde consented by Kiwanuka payments ezimu zibadde consented nga otaddemu Kiwanuka mu debate Kiwanuka nga Attorney General nti toyina bw'ojja kuteekawo kakiiko kagende kabuulirize
katuuke ku kinyusi kya ssente zonna ezibalibwa bw'oba obadde ogoberera ng'ogyeko ebbaluwa ne yali ikinze nejja yakajja mu Daily Monitor pieces 2 eya minisita wa Labour yagamba nti sigireese amongi amala amugamba nti naye mu fayiro zo mweri tugirina wano ogamba tugireese eyo ebbaluwa ye center stage ya investigations ekulaga nti ettaka lino erya Madivan eriri ekitubula ani ya consentinga ne billioni ezo 6 zibagamba nti siri ku kataka oyigizamu ebintu bingi twabadde ku report ya Kosase right somehow n'otutwala mu NSSF kati otutute Madivani otute wa Attorney General mbatuteyo lwa nsonga lwaki kankubulire lwaki olowooza abadde MD1 NSSF tebamugambye nti tamu yagwako vaawo lwaki bamugambye sooka oddeko ebbali tumale okubuuliriza ki tosobola kudda ku bbali nga wooli nga toliiwo you have to be there no tamu yeeweddeko anti tasobola kudda ku bbali ate nga taliiwo alina okuba nga waali kati yali taliiwo kozi baali bataddewo deputy wa acting abantu bonna nze nina amaddu mangi okulaba amannya amongi gagenda okuleeta mu kakiiko kano abananoonyereza ku NSSF naye Siraje kyakoze kugenda mu pepa ya history nga baleese bantu migration naye nga yasomye engoni naga kankuyira engoni luwo kale luwo ifyadasi luwo migration nandiye data bade njagala kugamba Siraje noza knockout sport nze nendeeta debate gyobadde gyotalinako information eyani noyingisa olabika your interest is in NSSF naye ensonga ya lwaki nabadde sirese NSSF because mwaki debating ako last week aliwo kati bw'oba oyagala ya Kosase nga gy'oyagala okudibetingako bw'oba oyagala okulaba lipooti eyo ogivunze giwe benefit of doubt bagitebolinge abagamba nti ono yasimagirira ku mulimu talina kye yakola obakoze naye bw'ogamba nti ogigobye nga akugamba nti chairman wayaga nti bakulabyeko ne wa Mutulaki obonga agamba nti ozibikira kino oligalizinge ebigenda mu maaso ku international airport ekyo kitegeeza ki nti eyiye bwe yali deputy wa Katuntu naye yavuddeyo naye ng'agezaako kuwa highlight naye olaba alina byakola ki byazibikira kyovudde olaba nti abantu bennyini bannanyini kintu abakosase nabo beetemyemu mu nuupu bamaga lwaki lopu asirise n'atadifeninga senyoni lopu alikosase ogambye abantu bali kukosase beetemyemu lopu alikosase agambye banuupu agambye nti abantu benyina bali kukosase beetemyemu the lopu is not Kosase lopu ye leader of opposition business bwebateeka omuntu we abadde ku tasiki namutera kuninga novaayo nogamba nti twetonze tujja kutereeza kiki otereeza ku lipoota eyo kyebataakola era oba osaidize naani nti ono ateekawo akakiiko already aliko side ate alina abamuyamba okutuukiriza ekigendererwa ky'omukulu kyekiri kye nakugambye nti alina aguze kilo y'ennyama n'ateekamu hafu kilo olwayi naga eyo yange ndaba ogigabye kati njagala kujjewa Honorable Aisha first of all nga member wa NUP ate era n'ekirala ng'omubaka wa parliament tulaba nti speaker bwe yali throwing out report ya Kosase yagamba nti ab'opposition omulimu gwabwe tebagukoze bulungi ye abalemeddwa oba tebagukoze abo bakakasa nti parliament eremeddwa opposition oba akakiiko anti akakiiko ye agamba opposition nti akakiiko because accountability committees yes kyekyagamba naye
ne tulaba ne conduct ye nti speaker gwe tulaba nti alwana ne Zaake gwe tulaba nti alwana ne Namuganza now alwana ne Ssenyonyi oba ne opposition okutwaliza wamu kali vaku kya Ssenyonyi ekya Namuganza kyatandikira ku ttaka lya Naggulu. Fine. Right now tuli mu bufumbo butuufu oba bukyamu ani ayingiridde munne. Exactly. Kakati yensonga lwaki nzijewa Aisha njagala kumanya nti wakabira amazigaawo. Kati ebyo binenyane. Kakati binenyane. Oli wakwata ebisubi biri kati onenyane. Kati honorable nganzijewo gagging je tulaba mu parliament ng'ekulembeddwa mu speaker no throwing out reporting eno gw'okitunulira otya? Sija kuwa specific ku debate eyo kubanga maze weekend yona nga sirinya mu parliament. Okay. Mbadde ku kitebe nga nkola ku nsonga z'ebusoga. Naye is that suspension? Mbadde ku kitebe kubanga ndi kakiiko okimanyi. Gira mwe mwagobye bigiba nanyini busoga mu tukyabanoonyereza mu mutemente tukyaba etwa bigira twamulabye n'abala tukyabala bigira twamulabye tukyanoonyereza bigiro yali yasaledde nabanga tumaliriza yasalidiro n'alagawo ate nga najje wammwe ebyo sibimanyi kubanga nze badde mulabanga mu red berets naye Kasiyano wadri mwalikozi ku muyimbi yani mwarua. Okay. Naye ndakufuna time. Committees za parliament zonna. Yes. Ezirwana obuli bw'enguzi. Whether they are select committees, ad hoc committees, accountability committees, ne parliament as a whole. Mpaka ngefunye embavu. Ezisobola okwogera okwanganga ensonga direct until they have such stamina. Okwanganga ensonga eziri direct. Parliament ajja kuyamba muntu wa bulijjo. Parliament erina kubanga echeckinga excesses za executive. Kyova olaba executive wejja newankubadde sente yezisolooza ate ezireta parliament ezigabe abamulozi sasanya nebaita parliament tunula mu nsasanya zayo to check on where the excesses. Ekyomukisa omubi parliament eri mu nkwawa za executive era betya enguzi esinga obunene buli lw'onogirondoola enguzi olondera enguzi kizibu nnyo wano mwanga atera kikose kigambo minaani tebuli ogirondoola esibira mu maka ga minaani kizibu nnyo okulondoola enguzi n'ogirondoola nga tegenda kusibira mu state house kizibu nnyo kakati buli ekintu ekijja nga kigenda nga kirina akakwate ne state house state ejjawo amaanyi gonna to suffocate and fight efforts ezibaddewo ogomuzindiro kwegulya gogerera ngujeko okay president kosase bwetandika okunoonyereza ku mukyalo oyo president Museveni kiki yakola yavaayo n'amwana nayogera ku bwali omulungi ennyo bamu identifying n'amwana bina byakoze kwayakoze now on a committee where you have a minority by the way amutegeera nti committees na accountability committees etuliko opposition wadde yezikulembera ne NRM is the majority on that committee. Era report bwejja ejjanga ereeta majority voice. Okujjako nga chairpersons ekijja kutuuka ntera okuba ne katuntu kubanga ntula kakiiko kakulembera aka privileges and discipline committee. Naga nti bwe ndituuka mu mbeera nga committee yange nnemye okumatiza nendeeta minority in my own committee then I'll resign. Okay? So abantu bakitegere nti n'obukiiko obukulemberwa ab'opposition bujjuddeko ba NRM. So when you bring a report of the committee kitegeeza NRM ekwegaseeko mwena mwegasa obwongo n'ab'opposition emuleta obwongo report eri wamu. Bwe twali ku report ya enetwala Namuganza si emutwala naye entandikwa yaayo eya Naggulu naliko ne tunoonyereza buli kimu buli kye twanoonyereza up to our meetings n'abakakiiko k'ettaka nga buli kivayo kyonna kiraga nti buli kyakolebwa the president had interest in it era gemaanyi Namuganza gabadde ayogezanga ne batuuka n'okumugamba nti organization teriyo nti mugiyiyize wali teriyo mufune mugiyiyiza ne tuwunzika nti katutuwandika tutya report nga tetutaddemu president
wakiri to cautioning the parliament cautions the president okulekeraawo okweyingiza mu administration eziri minute ezilekera abateeko zikola ki okuzitambuza naye ng'olaba ababaka ba parliament batagamba oli akwatira ku mutala nti ayi bambe bano banyuka nawule ng'abaga ekyo nkiwandiika ntya nga tasobola kukiwandiika kitegeeza embavu takola ki talina ayi bambe okalabako akutunulira nga kyokoze kyoyagala okukola tekikoleka ku nsi kuno so njagala kubulya mpaka yes but what's the role of parliament chevudde gamba nti yes constitution is judgment. Exactly. But if he's involved, why but if not? he all investigation is against ekintu okirimu ate nga kyolimu kifu tukola ki era bawunzika ne bagamba bamala nga bakateddemu akagala okufaanana weekatu to advising a president biki nenga omuntu atya okuvaayo okuwandiika ekintu ekiri straight so buli lwonogoba lwaki bali timid buli lwonogoba nanti bamanyi they are because he is okitegedde he is the all bamanyi webali because of kubanga ye bwavaawo tebakola ki tebasala kubeerawo so kitegeeza newe tugenda mu parliament and that's for a fact batono nnyo bujja okusanga bega nti ekiba kibenze ekituufu kankikola oba nfa oba mba sacrifice tewasidda oba kitwala bulamu bwange oba baana bange oba ki abo batono okitegedde tebali batono nnyo ga tebaliyo ne batono nnyo so omuntu oba yagala okukola ekituufu agenda munsaga nti where does it leave me as a person naddamu kemabega so mu bupunzi oba byakosase oba bya namuganza oba byane if namuganza President Museveni ayagala okumutaasa ng'ayagala okumutaasa tagenda kubanga you have venal members of parliament bameka bisatu mu bameka ne President Museveni oba asazeewo nti kubanga namuganza agenda kugenda okay ono mukyala wakosase ono mukyala even if is the motion bweyitamu abagenda bweyitamu nti nokyo yes we have censured ne censuring a motion neyitamu kimujamu bwa minister is it automatic kimujamu bwa minister it's not automatic lwakuba president ebaddewo okuva emabega lwakuba president ebaddewo kemabega nti bwe babadde baba censuringa abadde abadropinga naye tekiri obulagi we need to look at that because executive alina okudropinga minister gwe baba censuringa tekiri automatic nedda twetaaga tutunulira etteeka kubanga lindako katono jukira members of ministers become ministers by approval of parliament yes appointment committee has to approve your name but itaku approving atobeera the moment bwafuuka minister I know buyinza okumujja mu minister is the president. The constitutional court held on that. Ujiko musango akoza mutali nga aijija agala kumujjako bagamba as long the one who appoints has the power to disappoint. The censure motion bweyitamu it's a recommendation. It's a recommendation to the president. Fenga parliament tumujjemu bwesige but president wabanga amwinamu bwesige temwina kyamukola. Really? Parliament bwe kwesibako nga bwalaba nga bwe yakolanga IGG road yanono mukyala we Busoga atali muli agonja Monda nte nga bamulemesa okuleeta ki budget yes omukadde akwasiza ku mmere parliament eyinza okuyita eyo ne parliament negifuula no go area joli tekitegeeza nti president abo blagid okublockinga minister essentially nze yadde mabega abadde akikola twetagamu legal interpretation kubanga the case gyoyogerako IGG had nothing in the appointment of that person. In this case parliament has a role in appointment of ministers but the one who approves if he disapproves we need some bit of interpretation. I don't know take us rimanye ate tulina wano lawyer yena ne sirowooza nti it is in vain. I don't want to think it is in vain. President akolere
ku kisaliddwawo parliament mbya sensha techi bano be bakola semateeka ekyo tekirimu naye abadde abadropinga n'ayitawo akaseera katono naddamu n'abalonda ate olumu for example Jim ne Sam Kupesa baali ba minisita babeezi we baba censuringira ate bwe yali yabaza nga abakuziza nga ba minisita abajju after some time those are their parliament after the other parliament those are assuming at eri different ngamuna byafuzi ali ku opposition I look forward to that moment nyinza okunyumirwa nnyo nga namuganza tumucensurinze Museveni n'agamba namuzaako kiyinza okuyamba ndowooza ku parliament efunemu ku maanyi gaayo oba oliawo kubanga it is clear speaker ina kyayagala kati ne tufunako oba oliawo embeera efanaganako bwetyo naye ishato onzijukiza kuba twogedde ku bano nti omugenzi James wa Pakabulo yajja nnyo n'amaanyi Jim yali amulumiriza nti ye kennyini wapa yakirimu nnyo okulaba nti Jim agira ki abasenshali era wapa olwamala okusensalinga Jim ne kuteesa naye obwa speaker teyabusigalako naye ekisembayo ndabyewo undue fight eri mpuuga etayetaagisa really saabadde mu parliament nawe namaze okuwulira ebigambo ebyo nazzeyo ndaba akatambi kimpuuga kye yayogedde okusinziira ku statement ya speaker. Mpuuga did not condemn his team. Yagambye katugende twetegereze circumstances zivirako enkola eyo gy'okolaki gy'ogambye tulabe kisoboka okukoleka kati sirowooza ki abantu badde baagala ayogera ezo n'omulala abadde akusiminga teyavumiridde muntu yenna teyavumiridde ttiimu ye teyakoze kyagambye let's go and see this kubanga tatula mu committees ezo tamanyi kikiriyo okitegedde katoga nti katugende twetegereze do reports come late are they facilitated in time to do what they're supposed to do I know komawo our house lwaki committees teziduse ku speed yemu nenda badde mpulira abantu amu nga bakomparinga abaka bamwe benyini yabadde Ssenyonyi kenyini nabadde mpulira Ssenyonyi n'agamba nti bugobo wali ssentebe w'akakiiko ng'agamba speaker wakakosasi wakola reports oba emiyo yakola reports mwenda naga wakola reports mwenda mu myaka etaano ebiri kitundu etaano naga neze twakakola report musanvu in one year kitaiba tutambula bulungi so it needs someone aina such data handy okuvaayo ayogere nekati okuvaayo condemning leader of opposition for his statement ndowooza oba ate kati oyina kirala kyonoonya mu mbeera was it parliamentary language ne speaker okugamba Ssenyonyi nti shame on you nti shame on you toyina byokoze on the committee it was he identifies the Ssenyonyi as a person other than Kosase as incidentally nalabye bigambo bya Lop I look for Lop's comments zirabe Ssenyonyi namulaba nga presenting na ina interest nagenda nembera nga ndaba ku YouTube presentation ye when was an a gentleman at that time more credit for that yes he was speaker ngamazomo someone credit for being a gentleman speaker ngamazomo ngabamaze mulumba speaker ngamazomo gamba nti no report yo tugenda gisula mu kasero it takes someone aina control did he say on him I didn't okay on the committee era naganti abakozi abamu aba committee bali suspended yes Channels and speaker have been given too much money Channels and speaker yabadde mukambwe nnyo eri Ssenyonyi first of all ng'agambye nti batadde wakakiiko kanoonyereza ate nga akakiiko tekanaleeta ki report yaako ani yafulumya ebintu bino no one knows so you can't apportion blame nga tunabakola ki kumanya ate n'ekirala nga report zamwe muziteeka ku mutimbagwano gwammwe tenafuluma kwati nafuluma naye ekirala tewali teeka likugira abantu ku discussinga biri mu committees bwetwogera kulio katunonya use the microphone weyabadde amaliriza mu bbaluwa ye speaker agamba nti I therefore guide that the committee ayogera ku Kosase adopts closed door proceedings in the inquiry into the operation of Uganda National Authority or Uganda National Airlines Company Limited. Ebalwa yaddi yadda ne kati kitegeza bano baava kuki ku mulamwa naye nedda omuntu gwe boogeraganya naye
bwasaba nti nsaba closed door bagimuwa simanyi oba yagisaba naye wanga ebintu yadde bakola ng'ebibadde open abantu bikonogola okutwogera ebiri mu komiti katusaba kunenye kwa nadde mbuuza nenga ne Ssenyonyi bamunenyeza kyo nanga nti Ssenyonyi abadde ku radio everywhere ne ku TV agenda yogera ebiri mu komiti nenga nti waliwo etteeka eribagaana teririiwo mpozi nga speaker nti bwe yali agaidinze nti bakole closed door but at which point did she guide? Probably by the time she guided nga byali bimusinga maze okukola ki naye ekiri emabega wa byonna nti there is all effort okutaasa mwana muwala oyo kyekitulabamu singa ate President Museveni yeteeka mu goolo buli omu n'amulaba ekimuviiyo agende yeetimbe n'omuntu avunaanibwa alage buli omu nti ono gwenva naye muntu wange kiki era yagezaako kulaga abantu ba NRM abali kakiikako without meeting them kyono temumukwatako omwana wange agaze procedure nali ngimanyi naye bwe nafuna order okuva his excellency nembivamu kanveeko mu bulango nkomewo ne RDC bombi nabo nja kujja nabo mbakulisiza nnyo bulango bafuubo nga butuusiza ku dakiika ziizino 25 ezibera okolesaawo 6 njagala kujja ewa mkulu Katerega RDC ensonga eziri mu parliament ozitunuulira otya reporter okukasukibwa ebweru n'ebintu byonna ebyetambuliraawo webale nnyo parliament eyo okuggyako eno ya 11 yes eno ya 11 sigikabalingangako anti wafuuka RDC naye osobola obikola naye 10 nayitangayo naye bwalumu naye ey'omukaaga ey'omusanvu ey'omunaana ey'omwenda ne NRC nezikabalinga nnyo great experience kyensuubira nti oba oli awo kati byakyuka naye abantu naddala bwe baalwanga ku bukiiko nga baliira ddala enguzi tebano tebaludde era nga okulwa ku bukiiko sitegeeza ekisanja waliwo abantu ng'era emirundi nga mu buli kisanja nga babeera ku buki simanyi bwe kyabanga I think they were competent then naye ng'abamu sijja na kumentioninga manya kubanga abamu bange nga baafuukira ddala babbulooka wanola bakanda bagira ki batiipinga ab'amawulire babalabe bwe baboggola bwe bamala nga bafuuka babbulooka bateesa n'oli enguzi olumu bambi nga bagirana mu linnya lya sipiika tabimanyi tebakomanga kugira mu linnya lya ssentebe w'akakiiko naye nga bagamba ne sipiika yagambye era ne story nga tewazikubanga omubwe namubuuza kuke nti abamu baali bange omubwe namubuuza naŋŋamba golowooza sente ze tuteekamu kalulu tuzijjawa nze bwe neesimba abanene bonna bavaayo okunwanyisa olowooza eyo gye nzijja bannayuganda wabalyamu olukwengo w'amawulire kati kasita nkyogedde nawe kyogedde leeta kati kasita nkyogedde tolina kyotaasa kati so kaakati simanyi oba omulundi guno ababaka ab'engeri eyo tebaliyo so okakasa nti because mu history kyaliyo nabano bali kubanga bali corrupt nteebereza so speaker newankubadde alina ebizibu bye naye ekyo nti alwana entalo ezisusse by the way speaker Ssenyonyi yamunenyeza nnyo ku reporter ya Bank of Uganda kubanga Bank of Uganda report yabo jjukira nti yene Katuntu balina engeri gye bagikwatamu bagimalirizamu so naawe okoonamu mu byange kakati ekyo tukireke nze ndowooza nti omuntu omubaka eyavuddeyo n'awandooza ekifaananyi ekituufu bwe nawulidde ku rediyo emu yabadde Ssemujju Ibrahim Nganda Nganda yagambye nti yewe yapulira akakiiko ako yali amanyi nti ye n'aba akakiiko si be bakugu ennyo abalina obusobozi obw'okulingiriza kakiki ono n'oli nti buli baalabanga lipooti ya ssaababazi b'ebitabo bya gavumenti ng'ebulamu nga bamugamba eyo giddemu ogimalirize omumbulamu kino tewakiggusa bulungi era Ssemujju yalaze nti bo kumpi buli ripooti gye baabaleetera baagigira ki baagigaana baaziyitamu ze baalabanga nga ziinamu obuzibu bo ng'ate tebeefuula bakugu ababuuliriza. Then you raise an important issue nti
ne Saabanoonyereza neda Saababalirizi naye alina loopholes mu report ze zaakola oluusi azireeta agenda ezimu zijja nga zibulamu ngaamugambe yogiddemu oboolyawo ne basennyonyi oboolyawo ne basennyonyi singa baakola batyo naye nzikira ne gundi yakikolanga mafaabi mu park public yes nga alina bagamba gundi abauditor general nti naye kino kibulamu mukyongeremukko kati awunze wendowooza nti Ssenyonyi wayinza okuba nga yafuna obuzibu kati ate ekirala omanyi Abaganda bagamba nti bwe bakutenda okukomaga tokomaga nsambya abaana abo bwe bazze ye Aisha system abadde excitement ne baguluza nti buli kimu kakati ebyo bye bibaviirako ate olumu okugira ki ne bibaviiramu kiki bakoze ekiraga attitude oyo gy'ogamba nti kakati Ssenyonyi bwe beefuula abakugu abanoonyereza nga ate si bakugu bakunoonyereza osanga for example nina kubigambo Ssenyonyi nabiwulidde nange naye osanga katugeze whether someone applied for a job or not or in a degree or not, is it a matter that you need to send back to the auditor general to find? It is something that so okuvaayo mu cross examination siraba mu nsonga obukiiko bwonna bwe bukola obukiiko bwe busangayo ensonga yeetagamu obukugu bagamba kino baddemu bakinoonyereza nawe weetaaga forensic audit bamanyi ogamba bagende bakole forensic audit nga bagamba auditor general yabagikola n'ebyetaaga okubuuza obubuuza Romushano omulimu guno wagusaba mwali bameka ku interview kintu kyetaagisa kuzaayo kakiiko mabega ate kya kisinziira n'engeri gye wajja Romushano ono nina we mulaba ng'alangira Ssenyonyi nti yayambibwa nnyo system ng'efuba okulemesa mukyala Margaret Ziwa nekola creation ya constituency waliwo olugambo ate olumu olugambo mugure ffe bannamawulire mu lugambo mwe tujja ki ekituufu nga bagamba nti bwe batandikuga nti mukyala Kadaga tebagenda muzza ku bwa sipiika mulimu amanya naddala wano mu Buganda ge baatunulamu ennyo nti basobola okuvaamu sipiika omulungi nebaleeta Ziwa basooka ne batunulira mukadde wange vice president naga nti wali kigaana vice president kuddamu kubeera ki sebamala n'afuna amaanyi g'otalabange Masaka era sekandi teyadda ne bagambanga nti n'ameri oyo ameri ya exposure gy'ayina ne experience ebyave ne bagamba nankabirwa ne bagamba Margaret Ziwa bonna nga bwe baba mentioninga bakuwa obutagira ki kakati bwe kibanga ne Ssenyonyi ayina engeri giyaganyulwa mu mbeera eyo ate n'ayagala bw'atuuka eno afuuka ekirala baba alina okumugasebwa olowooza wali onaatuukawo olowooza tosusse we wandikomye so seewuunya kubanga ekintu kigira ki kitambula bwe kityo naye ndowooza olw'okuba sipiika ataddewo akakiiko tukawo omukisa ebirala byempulira infact bukedde ndowooza ekisinyizaako owaleero naye takigendeddemu ddala oga nti era mu bavubuka abo nga bazze nga balowooza basobola okubeera buli kimu nti kati Ssenyonyi muli yeewula asobola okufuuka omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti n'okubeera prime minister kaakati mu ngeri eyo balina omumukuba mu ngeri eyo ssebo tebayinza mulekaawo kaakati kino waanaakyenaalizaako ekisanja kino kinaaba kimaze okuggwako kansooke nveeko mu bulango bwenkomawo ne Charles Romushano mbakulisiza nnyo mu bulango baffe obwo nga butuusiza ku dakiika zino 14 ezibulayo okuwera essaawa 6 Charles mbadde ngamba Aisha Kabanda I'm not going to fire sigenda kusharinga kyo kyogedde ate anti because in society njagala ekimanye nti I'm not going to fire at Ssenyonyi kakati lwaki toli free your mind no I'm free kakati ekisooka airline ebeera security kasitebera airline izo nyonyi zolaba ezo assets of the state za security nezimu nga zi drones tezinaba kujja ng'osobola okukiteekaku cameras nebako byekukolera
zino bezo nyonyi zirimu ebintu bingi nnyo kakati oli bwakugamba nti Charles Rumshana yagenda yatambula ku tiketi ye nesigala nga eri open netambulira ko abantu abalala nga 10 right ochukomyawo just chikomaawo Aisha Kabanda ya tiketi ye je bamu okutambulirako okugenda Tanzania yasigala nga eri open tebajigala ne batambulirako abalala 15 ukirekerawo because bayinza kwanga batambulirako aba security asset security naye nga tebagala amanya gaabwe gasigale ku record semanyo ontegeera now hacho boyino okunoonyereza bwangu okulira nga nguli kachiko ka parliament what is the loss izo air tickets ezo kata assuming they were loss kwa Uganda yafirwa silingi semeka ntwaba waliwo omubbi okay mtwalo nsanvu times 10 that is 7 million shillings kakati 7 million shillings size ziretere nyunyu okugwa because the overall conclusion ya auditor general the nyonyenyo ekola losses of $1 billion shillings bapa ya or something sina figures wano kakati chonoonyereza eno percent yenkanachi yeso semanyawo batuli wamu ekyokubiri okubuuliriza omukyala bamutulaki n'omukulu okumukuuma kakati ono omusajja ono w'ejjinja group ya Kyagulanyi gwe suspendings bijiro bamunoonyerezeeko basuspending Nyanzi because Nyanzi atunze tiketi y'okwesimbawo Nyanzi yali ebituga byano babyogera kakati njagala ono deputy secretary general wa group yawe atekeyo ekiro just ekirowoozo naye twamunoonyereza mwam suspending bulijjo tunyonyereza tuwa suspending no let me tell you please go boziza this is a rhetoric question disciplinary committee ya kumala mwaka mulamba ati go mbuziza it's a rhetoric question bulijjo suspending abantu this was the first time and there was a reason ye chengamba chengamba wano bata suspending wa nebo chira bogambye no sigwe yasoko kubera mukachiko yaba demo no siganye twa suspending limbite kane mawulire rubonga na wandika walo suspending walone batakola ki batateka mawulire batateka suspending Nyanzi tujja kumususpending ujja kufuluma oba wajja kuyimba ule ajja kuyimba akayimba kati ekirala kosase byetwa bituufu no that's incorrect ngasena agenda procedure bakola recommendation nga bali Entebbe yes mu report yawe nti Kaseija parliament censoring Kaseija minister the minister of finance chief whip that time ye kati ye deputy na agene nabagamba kikafu tekijja kuba this you must drop kati njagala wabo wakana that is Tayebwanga awakanya oh yes yali chief whip then kakati baline bakidropinga aba NRM kati waliwo nalini mbuza senyonyi nenga wabanga tolya because waliwo okulya okukijjako waliwo okukola ki balya kantereze bulungi okitegeera bo bali basazeezo unanimously minister bakole ki bamujjemu obwesige ono nagala n'abagamba nga chief whip agababe kino tekirina kuyita naye nga bali mwekyo okulya ne kugira manyi mu hotel balya bali temanyi mu hotel balya of course yensonga lwaki abantu bagendayo kulya mu hotel balya ne balya those MPs balya kakati embuza senyonyi wasamu asijukira wa nimwa bobanga gwete walya wasiiba kulwaki toleta minority report chairperson wa committee oh yes yes it's soboka no chairman committee akola atya minority report Sempebwa yagikola mu Sempebwa commission nga yesentebe okay yali awakanya okujjawo ekkomo ku bisanje akakiiko nga konna kawagira okujjako Sentebbe look at the larger picture
the larger picture erintu ono aina platform erumba Anita Amonge Mulumba aina platform eyandibadde egamba ensi fanga akakiiko fenna unanimously twali tugambye Kaseija akoleki tumuteekeko sense as a recommendation naye ono yazze n'alagira akakiiko iyo ogambe yasinkana ba NRM no yaragira anti kakiiko generally majority kintegeeza majority ba NRM tugoberera buli review kakatugwe manya nti akakiiko oli akalagira ate ne bakkiriza akakiiko samoto nga about mbozi qualify it ngogamba nti akakiiko nga kajjudde kaba NRM mutidde yagambye himeta ba NRM ekitegeeza yabasinkana kokasi ya NRM yokakiiko bali ntebe ngaki ko sase bali ngamba members bako sase bali ntebe ngakakiiko yes anti kakati chief whip agenzeeyo nabagamba don't do it now kakati ne bagijjamu they are now working on the report chine bakola ki ne bachi dropping now me I am on because while there is a reason kulwaki framers beteeka bagamba akulira akakiiko kano ayina okubanga wa ludo olukola ki oluvuganya there is a reason because bwe chairman neddoboze dede lisobola okugamba ensi as an observation post abanange ensi mwakitegedde chief whip azze wano n'alagira tukyuse ekintu kikyuse nze siri nakyo I'm not with it simanyo bonte that is sufficient ngabora ne bayogera ebera defense emala bayogera oluzungu lungi nnyo watambulira naye awo teyayogera simanyo bonte gera so you are saying he ate kakati now kakati no isinko gambye bati yakola minority report bobo ino mgongo group cha mwecho kakigendo teke kwa kakiika kamunonyereza walia kino notakiwakanya Aisha yagala mu chovolaba ono mchara Anita Mungu aba bagamba report cha mwechifu she's right because amanyengeri je babadde basuule ebyamanyi are we together now kati wenjagala okutwala designing ndo bategedde because ngezao ko to simplify real issues I designing accountability committees yali careful yegendereza nnyo okutaziita anti-corruption committees so accountability committees tezinonyereza nguzi no tezinonyereza nguzi you see muchiwazi if ntizo zino zinonyereza nguzi no tezinonyereza nguzi anonyereza nguzi is the Inspector General of Government ate Inspector General of Government our report Parliament engeri Auditor General jawa report naye jawa report yes no kunonyereza ekyavudde mu sente what you call value for money audit is accountability yes oyinza kubanga tewazibba naye nga tezaakola ekyo ekyali kigwanidde okukola kyo naye nga tezabbibwa now the Auditor General naye waliyo corruption because audit queries bazitunda uli agamba wano $5,000,000 is unaccounted for kati mpaako 2 audit query dropping that's for another day naye audit bwebanga bakutadeko audit query gwe accounting officer oyina right to be heard yes the rules of fairness oyina right to be heard so bakuwuliriza bwoba convincinga nga audit query bakola ki bagijjawo bwebanga tebali convinced eyo ye report gye batwala mu ki mu parliament yes but chisukao the audit performance chisuka ku simple accountability zinga ezensimbi now bwetuka eri tebalina kugiteeka ku floor of parliament nga hita bakuwuliriza the parliament also has a duty okuwuliriza the accounting officer now toyina ngeri jogenda kujja ku floor
well, I'll call this complaint from the Auditor General. Very good. That's why there is a committee. Katubobo jamu fro, you come like a witness. What was the Kuyamba committee to get to the facts and the truth? Now, Kataba Senyonyi, politicians nga bwebali, bwabanga nyanzi, singa yali nyanzi, yanabada musimbula kungato. In other words, if singa wabera Auditor General's report ngegamba zine ensimbi ze bajja mu Electoral Commission ne bagula mu ekizimbe n'abateeka ko audit query nti kino ekizimbe baakigula billion naye actually million 2 n'abateeka ko audit query kakati engeri Ssenyonyi gye yeeyisa ku Bamutulaki si engeri gy'agenda okweyisa ku Nyanzi. You see the politics. Kakati kana akakiiko ne kafuuka a political arena. Why? Because kali kwa mawulire. 1 minute. Edda ne Auditor General. So kakati conclusion. So volaba byonna byowulira ku Auditor General's report ya airline. Si engeri ensimbi how the loss came. Because the loss in nene. But the whole of it eriku appointment y'omukyalo ono. Well, President appointing Gotia. In other words, no, I was with Nabadene Senyonyi ku program yesterday. Never more chance to wulire ebiri mu committee byolooza ntumchara anita mungu tayagala bijje. What were your findings? Because the wali chibagana mu group ya Senyonyi katokufulumya report because ajina. Why is the problem? Mwabayina's WhatsApp abajira actually yani badaji tadde. Yes. Anti ngamba tewali kakati bamwadde mukisa tubulire nawayo soliye nawayo mutima gwe tasuka ko Bamutulaki. Oh. Yes, bantu babiri Bamutulaki, I think the operations manager or something. Ono yamara senior 6 uganga olaba nti mind yonna byabufuzi. Kakati era foto ina. Naleke ensonga ziri eza. Yes, byabufu anti chongamba oli abateekawo. Ndibogo olumba. And I'm not saying they are angels. Charles Sakade katuwedde. Please, anti I'm giving you 30 seconds of chongamba you say because is it let Charles conclude. I don't know what Charles conclude. Tebampa abalekere mizinda la bajja kukula. Kakati ono bwaba alumba Bamutulaki abalumba yamuteekawo. Bwe manga dikyumvule wamala spitu obeera otya MD wa radio Simba. I'm not silumba Dick. Because bachimanyi kino bwe kiri Katumba yakyogera mukulu Katumba yakyogera nti order ava president naye ora balina okukiremerako. Yes, nego waleta mubbi is a thief. Even nga tanana agenda mu kooti CID tebe investigating because bana badde ba report ne wa CID awo ne bamuhanding over ICD naye nga ora go balumbani katano kwente balumba president ndoza awo na oyi wayigira na gantu kakati bombanga ki report kino kya kulumbanzi mukitwale magere kakati mujja kukitwala magere wali batuliriza bwe tube tubadde olwaliro.